tetugikozesa bulungi. Special reporter Amooti Omubalanguzi kukyenda mu mukaaga tonezesa tubifamba usekeno saidi zechireka bira wengulide ku mwami mukazi wa Mukutte nga ali mu dduuka alire nyini mwerigombera njakwogerako naye tulabenga ensonga tuzinoganye kati kankubuuze Hajji wategedde oti anti mukazi wono omwami yasigudde mukyala wo gwe oli wa bigere ono ayina emmotoka obwedda njitambulirako nga kati nyabo gwe nanyini musiguze bawo bwe yabadde ave waka yagambye yangambye ageze waabwe bafiiriddwa nti waabwe bw'alajje bagenda omuziika kati abadde asulawa angamba nsuza amasana kumbe asulawa ne kati amaze ebbanga ki nga takuba mmese omaze wiiki singa 3 tosula wange naye abakazi tebamanyi kibaagala omuzimbire n'akayimba kano konna akalungi bwe kati ennyumba yange nagitunze wagitunze beera siriyasi lwaki omukazi asaba miliyoni 10 bagende n'omwami mubuulirire oba oli awo aneekuba mu mutima nze nkuyinamu abaana ono yakakulaba bano babbi ba mu kibuga obaddeyo muyinamu abaana bameka nze muyinamu abaana 3 mukama katonda olwo mubufumbo mumazemu emyaka emeka myaka 17 kati Hajji ndaba wayise ne erosi kiki kyoyagala onomusiguza akolere ono njagala omwami atandikire ekiwandiiko ng'atwala mukazi we oyinalo abamutwala sirinaawo kizibu kirala kyonna wangi jamani amumpeera wano wulira nekisiguze Hajji bwe kyogera annange laba bw'ataswala kati nyabo lwaki wayenze ku Hajji nga yansulawo n'atambula n'agenda apaana yakusuulawo leka tolooza ofunye nnyo oyo ono nfunye nkusaasidde gwe tomanyi nnaku gyembona nze nfunye eyo ennaku gy'obonawona gye njagala nange kale annange ebigambo bibeere bitono ne poliisi eri wano lwaki temuswalako Hajji bayengeriye edduwa gy'olombera mukyala wo ng'agenda n'omusiguzi Special reporter Amooti Omubalanguzi kukyenda